medicine tumuveeko science kuba government ene gambe eri kuinvestinga nnyo mu science okusinga arts kikaseera tumuveeko biki ebifaayo bye butalaba tukoze amadagala ameka tuyiyiza ennyonyi mmeka ku mwezi tulina essuubi erigenda ku mwezi nga n'ebizungirizi byaffe nga tetubiguze kuva Bulaaya tetukubidde ero ne masiki namulaba lulinga yes ebyo tulina okuteeka obunkenke ku gavumenti zaffe ng'abaddugavu tukome okusonderanga abantu n'ebintu byaffe tubikubira obulanga obumala endwadde nnyingi nnyo zetwala ebweru ate nga mulago yeesinga tusabire nnyo Jayden abamusondeddeko mwebale nnyo n'abakyasonda buli kasente konna kooteeseeko 1,200 1,300 era figures ziba zitambuddeko. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. ezamu mutta bana kuseti abale ebitabo nga banamuwulira bo balowooza kuba kubala bubazi just fwa n'ogenda tebabe twasalawo tetugenda kukola bizinensi yadde tukungiriza abazibu waliwo olwogumuka ekirongo ekukutte mu bulago bwoti n'ozizimukanga ani anziba osaaga n'okusaaga kale okulamusa kwaffe kugenda erimwe olw'obulabi buba bulabi olw'obulabi bwammwe obw'omukutu guno ogwagaliwo olulimi tutambulidde mu Luganda olw'ensonga nti omukutu muganda ddala agaliwo mu luzungu simanyi bw'osobola kukikyusa basidi omusunsuzi lyerinnya eryange era nga agaliwo gwe mukutu kwe tuli. This is the weekend show ndi ne Benito Mukadeke kamune one Michael jamuwe Kampala gwayagala okwegezaamu okutta babuzeeko tugambe ebigambo mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli mu kaseera ka Christmas era nga nze wano okubajjukiza nti tuli empola. Omanyi mukulu w'abasidi Christmas buli weetuuka tulya nnyo we eat ourselves fundukululu n'omuntu n'agenda ku self service nga teri sepiki gy'abuuka n'ava ku bijanjaalo ebyeru n'agamba tabuuza nako nti bino biki n'ava ku nkoko enjokye naga neya supu muteekeko naye mugimpe omuceere ogwa brown ne bateekako ogwa white. Nali neebuuza emikolo gino lwaki bateekanga sowaani ku tray nga sikimanyi kumba omuntu avaayo nga supu yonna ayiika agitikkako netandika okuyikako ebbali kati kyebabaagala oleme kwekwasa ti emmere yeevudde ku sowaani neegwa kuba esigala ku ttule era oyinza osanga nga mwana mulenzi ne kattule akawunzise bw'ati ku mumwa yeewuutira ku kasupu please n'omwaka ogujja wegguli temulya nnyo ssente oba ng'abagenda okufenca muzirya kivubi eri ako katonotono ne bw'ogenda ku mukolo oyinza ogamba nti kandyeko ebivaavava byokka novaawo no surprising enjoka mu lubuto leero atusuddemu kiki kino but abamu temusurprisinga nk'ombuto zammwe nogaa nti olunaku lwonna sigenda kulya so byebyo ebyange. Alright, wiki nga bwetambudde moment ki ekutte mu weekend? Moment yange eya wiki waliwo ekivubuka ekya editinze ka video nkakasa yake editinze kati waliwo party nga Bobi Wine ali ku debate ayogera kati oli ndowooza yasezesaze ka video ng'alaga nga buli omu asumagira naye nga tekisoboka n'asooka atulaga leader of opposition ng'omutwe ayagala gukuba ku mmeeza n'alyoka atuzze neewa gundi yabadde animpozi luwongoya ng'alinga atugamba nti eyo ye moment yange saagala nnyo kunyiiza bafuutu soja. Kale muntu ki astandize out mu weekend? Omuntu astandize out weekend kunze abadde Luzi Honorable Luzi akyakitwala omanyi nali munyooma muka katonotono naye gaba bugumye tiimu Rubongoya nakizudde nti obwagizi bwaffe buli ne Rubongoya naye omukwano gwaffe guli ne Luzi
tumwagala bwagazi muwagira lubongo ya mwagala luzi twagala luzi era waliwo yayiseeko ne Range Rover nga abantu bagamba yoyo waffe ninga ate owanupu waawuba ate waalaga ekigalo ati musaba bwalaba ani principal walaba bino kalinalabye nga tiimu eyo olina otutya kati tuzze. Alright, kale mwebale kujja oluyimba lwosinza okuwuliriza weekend. Nachakalanga ne taata wa Kyeteme. Taata wa Kyentebe. Oluyimba lugamba nachakala ne taata wakyo Entebe. Bulijjo gw'owulira nachakala ne taata wa Kyentebe. Nachakalanga ne taata wakyo Entebe. Bulijjo owulira kisange zimba. Sawa oluganda takyaluyimba bulungi ati kati obimanyi kati ebintu endowooza yange yonna ogiyemu amazzi omanyi waliwo ennyimba gye twawuliranga ngwe ebigambo owulira bibyo anti kyolina okumanya nga ono omwana yayimba oluyimba lw'abana abaana idodo dola ng'osanga abantu bayimba byabwe kati omwana n'akola vidiyo n'abateerayo lyrics endowooza zamutebikwatagana kale kugenda mu nsonga nga bwe zitambudde tugenza okutuuka ku show leero lunaku lwa 6 nnaku z'omwezi 6 December mwana mulenzi amanyiddwa nga Jayden erinnya lyakozesa oba alias I think I could want to be on record straight for the right name because ye Timothy Kayanja. Yes, Kayanja Timothy. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Kayanja Timothy oba abangi gwe tumanyi nga Jayden. Wiki eno yonna tugimazeeko ng'abantu bagenze on a noble cause eyokulaba nti bakuŋŋanyiza mwana mulenzi Jayden $4.5 $4.5 tusobola okugamba nti omutwalo bwebanga dola eri ku 3.6 omutwalo gwa dola guli ku bukadde 36 n'okwata n'obulala 36 obwo bwe bukadde 72 ne 72 tuba mu bukadde 140 kintu then nogatako 15,000 era eza dola so tuyinza okuba nga mwana mulenzi yeetaaga obukadde around 19 roughly obukadde nga 19 so mwana mulenzi amanyiddwa nga Kayanja Timothy oba Jayden week eno yonna abantu bagimazeeko nga bamusondera ensimbi nalabako Bruno K bambi ku ekiboozi baavaawo n'obukadde 25 just in one night drive gye baakola live but bantu bangi nnyo ba embarkings okulaba nti mwana mulenzi Jayden afuna obujjanjabi n'ensimbi ezeetaagisa ogenda for bone marrow transplant okubeera nti bamuteekamu obusomyo obupyakozi buno buwafeiringa olw'ekirwadde ekya sickle cell n'ebintu balina kye bayita anemia something still era bulwadde basawo bye basinga obitegeera okutusinga but olunaku olukeeseza olwaleero yatwaliddwa ng'embeera si nnungi ku TMR yes that is Naria ng'embeera y'obulamu si nnungi era baamuadmitize essaawa zino gyali oxygen levels zadezese nga yeetaaga oteekebwa ku byuma mulayini efaananako bwetyo there you go Benito omwana oyo abadde astrugglinga n'obulamu ebbanga ddene just nti abadde takiraga simumanyidde nnyo mu his celebrity life nti mbadde mufollowinga nnyo video yokka ye gye mmanyiiko yeri gye yagamba nti ffe abasajja twagala bubina omutima guwe Yesu eyo video era he's been a hilarious guy always awe nakoma yes ndowooza abadde nnyo akola nnyo n'ono omukyala waliwo oyo omukyala Black Beauty oyo omulala alina Black Sugar wabadde akola naye naye nga mukulu wa Basidi ensi eno abantu bastrugglinga n'obulamu bw'okeeranga ku makya kati tuli ku level etandika okwebaza Mukama olw'ebirwadde ebimu bye tulina nti yaddeko n'ogamba nti okay enjoka ze zintulugunya oba n'ogamba nti kasikonda fulwa ntawaanya lubyamira naye ono gwe basimbye oluseke mwe bayise emmere mwe bayise ebyokunywa genda owuliriza oluyimba lwawalukaga ekiri emulago ekiri atabaala waliwo n'olulala mbwe yayitako emulago
singa okeera ku makya n'ogendako emulago oyinza okumala ebbanga nga tolya oba n'ogenda mu balwadde abo abasawo ne bakugamba nti yitamuko okubalambula kiryoke oyinza ogamba nti nina ebizibu ku nsi yamukaebiseera ebisinga kasitoba ate nga tebagaana ogenze ku mutima mulungi onako obatwalidde abalwadde okubaako b'obayamba oyinza otunula bwoti obwana myezi 8 mwaka gumu kalina ettama lyazimbye bweriti naye nga maama newomutunuulira tayinza kuvaamu yadde emitwalo egi 5 nga nekiddako takimanyi nogamba era obanga oli munafu wa mutima kyola abantu bakaabye ku Jayden oyo nange nalaba vidiyo nabadde musajja naye nga nayoyezezza ne kumunye nenga kasajja kattu naye ngaera abamu tubadde tukalaba kalabika kabadde katoba n'obulamu naye kabadde nga tekabiraga finally Black Sugar yatugambye nti embeera ebadde ngawo naye jasinga tetubiteeka muki mu public eye naye nze ekintu kino nkizaayo nnyo ku mawanga gaffe ng'Abanaafrika tuzuula nnyo amadagala ebweru twali wano mu covid amadagala ne bagatambuza 3 kilometers 3 okuva e Bulaaya bajje batujjanjaba eno simanyi lwaki tulinda nnyo ng'omuzungu yalina okutujjanjaba nga tulina abantu abasoma medisiini basoma ebintu binene nnyo ne babatikkira muntu n'asoma emyaka 15 asoma madagala ne tutabaayo munasansi agamba nti kino nzudde kino nakyo nkizudde tusobola kihandolinga luli Russia yali mu kafubo ne North Korea nga kati bagamba nti kati bali ku level ey'okuzuula twongezaayo tutya emyaka gyaffe egy'okuwangaazi kati bazudde eddagala lya siriimu baddugavu be baalizudde Lena Capevel baddugavu be baaliteeseewo batubuulire erya kansa kati waliwo n'omuddugavu ali eyo omukyala yazuula engeri ey'okuwonya kansa ng'akozesa amasannyalaze naye ali bweru chemotherapy mbu waliwo engeri gye bookyako kansa mbu naabula naye anoonya ssente naye ali bweru kwegamba obulamu buno obw'okusonderanga abantu ssente nga balwadde kirwaizinga a very big concern mu malwaliro gaffe gyegali agakola ku bintu bino tulina abasawo abakola ku bintu bino. Do we have the cure for these things? Speciality speciality kuba kati oyo omwana tebagenda mujjanjabira wano sente zanoonya bagenda mutwala neze ennyonyi bagambye wa ne donawe wamu ne maama bonna bagenda situka bagenda eri kati nga twebuuza tewali malwaliro ga wano gakola ku bintu ebyo kubanga buli mwaka mukulu abasidi tufulumya abakugu ne tukolaawo graduation nyingi abaana abo ne batuyita ne tubakulisa ne tubawa ebirabo boogera oluzungu lunene luzibu naye ne tugamba nti kati buli alwadde ensigo Nairobi alwadde omutima India alwadde empozi biki Canada alwadde kino USA ate abamu ne bazuula n'okuzuula kati waliwo ekirimento waliwo n'abantu ze maama yannyumiza story n'agamba nti mukwano gwe yagenda e Bulaaya ku birwadde bino eby'omutima ne bamupimira doozi naye ng'ate doozi gye bamupimira yeemu ne doozi gye bamupimira eno emulago okiraba n'abantu tebamanyi nti ebintu ebimu bisobola okuggwera wano n'atambula mayiro mmeka n'agenda eyo naye bamugambye nti ate kati waliwo ne barifaringa n'ogendera bagamba nti naye emulago eyo tulina omusajja tayinza kwawalinye nove wamusi yamu noyagala ogamba omuzungu nti tekisoboka kyasobose dda kati kubeera no condition gy'oleese gy'olizakolerako ddala Dokita Kavuma ali e Uganda eyo tali waatakwata ku mutima ne gutaddangu okiraba ekintu ekiso that mental kwegamba Abanaafrika oba tetwekkiririzaamu waliwo neyangamba mbu ebintu ebimu bikolebwa wano naye tuteekako made in China
made in England naye nga byawa kuwa impression so obuzibu bwaffe ndowooza buli mu mutwe ng'era bwentera okugamba psychological okiraba so tetwandibadde ku level eno kubanga ono Jayden omu ate kimuyambye nti sereebu mukama namubikako akasubi basereebu bangi ekibayamba nti bamanyikiddwa era netugamba nti tumusondere naye abaana bangi abali mu mbeera ya Jayden bangi nnyo nze ngamba Africa tulina okuraisinga tutandika okuinvestinga in our own medicines abakugu bazuule kino kikola ki nkyalinza olunaku lwe tulisanyukira olunaku nga bagamba nti Uganda ye yazudde eddagala lya kino nga America erina okujja wano egambe nti mutupimireko doozi 7,000 Covidex naye neyakola Covidex yali yekokola enkokolo ezaalya enkokola ziri naye nga ate akoze kiyamba ggwanga kinakiyamba ggwanga kujjawo kirwadde abantu muleme kufa naye omusajja yakaaba enkokolo eziri ku ddagala lye abasajja ekintu ne bakikuba kati waliwo nga bagamba Covidex naye ngera waliwo abamulwana either otuwa ku kasente oba ekintu kyo tukikube kiyiike paka kuttaka olaba ekintu ekyo so nze nawuliddemu kennaku olwa Jayden naye nga ndowooza ku baana abalala abangi abali mu situation era Jayden agamba nti nandibadde ninda bulinzi lunaku lwange nenkola ki naye yakoze statement eyankwasizza ddala ennaku n'agamba nti naye nalowoozezza ebirooto byange nga bigenda kufa naye nga waawo oyo omwana talina kufa kubanga buli omu abeera n'ebirooto kati ffe tukedde wano waliwo eyabadde atadde sente ze ku ttaka bukadde omu era ng'asuubira nti muweeka 2 agenda bumalayo baamukubye eggaali n'afa buli omu abeera n'ebirooto by'enkya statement gyakoze nnene nnyo nempulira nga njagala nga nafuye nandibadde kasuku nandibadde nkola bwenti naye ebirooto byange abantu obulamu tubutwala for granted nobeera wano ng'olowooza nti buli lunaku ogenda kubeerawo waliwo abantu abastrugglinga mu bulamu everyday nga struggle bali ku madagala ate nga bazaalibwa nakyo si nti beeyagalira bwana buto so twandisabye nnyo nga tusonda naye tulina n'okusabira Africa yaffe eno nga tuteeka nnyo gavumenti zaffe ku bunkenke batubuulire ebyo bye tusoma tubiveeko tusome ebintu ebyangu tubeerenga Congo yadda mu ndongo n'ekuba endongo ne beeyerusa ne babuliikinga endongo neefuuka endongo era Congo neewamba ensi sinnakyogerako naye baakuba endongo kati naffe Uganda mutubuulire kuba kati wena kigaziya nengenda mu Africa muyinza ogamba nkigaziyiza nnyo kati tudde ku Uganda medicine tumuveeko sayansi kuba gavumenti ene gamba eri kuinvestinga nnyo mu science okusinga arts kikaseera tumuveeko biki ebifaayo bye butalaba tukoze amadagala ameka tuyiyiza ennyonyi mmeka ku mwezi tulina essuubi erigenda ku mwezi nga n'ebizungirizi byaffe nga tetubiguze kuva Bulaaya tetukubidde ero ne masiki ebyo tulina okuteeka obunkenke ku gavumenti zaffe ng'abaddugavu tukome okusonderanga abantu n'ebintu byaffe tubikubira obulanga obumala endwadde nnyingi nnyo zetwala ebweru ate nga mulago yeesinga ate nga amalwaliro mangi wano nga ge gasinga kati Africa nze ntera nnyo ogamba nti Africa ekizibu si kya bukulembeze n'abaludde mu bukulembeze kizibu kiri mu mutwe tetunakyusa ndowooza yaffe mentality okiraba ekintu ekyo so tusabire nnyo Jayden abamusondeddeko mwebale nnyo n'abakyasonda buli kasente konna kooteeseeko 1,200-1,300 era figures ziba zitambuddeko kyetwetaaga twagala nnyo tumusabire asuke kubanga ekigambo kyayogedde kinene nnyo nti nina ebirooto bingi ebyokutuukiriza kati nsabira kintu kimu kyokka mpone kyekyo alright kale twongera okusabira mwana mulenzi Jayden mukama akusuuse olivinge okusukka limitations ezisettingibwa abasawo oba okusinziira
kubisuubirizibwa abasawo mukama asangulewo ebigambo by'abasawo bye baataddewo nti oyinza obutasukka myezi 3 emyaka tugende mu 3 ogikubiseemu n'okweyongera bamugambye ekyo babadde bazungu nti oyinza obutasukka abaddugavu tebatera kukola bwe batyo ojja kuwona kantu katono nnyo go home and relax oba ne bakusibaawo mu kasenge amanyi ne bakuwa n'ennansi anyirira ne bagamba nti muwengako akatunda buli ku makya embeera egenda ekola ki kati nebuuja abamugambye ekyo baddugavu bazungu kuba omuzungu yakugamba nti kale okimanya abasidi olinayo ensobi ze wakola mu bulamu ng'oyagala kwetonda ate okwetonda okwaki kate neetonda biki anti sibanyine bwenkyo kugamba kino anti kati tugenze obalamu ekyuma kino kyekitulaze mu wiiki 2 nga 28 tuli wano ku gundi 28 tujja kusukka okusinziira kwata esimu obeeko bwokubira nga buli kyoyogera okijja ku ntobo ya mutima gwo ng'okiwaayo infact n'ebyuma twandibikugjeeko omulala akole ki ogenda onyumirwa obulamu obusembayo omuzungu bwatyo naye wano bakubeesa mu kasenge omulwadde taawone omuntu n'avaayo nti yafudde twamusipeenizeko obukadde 15 naye ng'omuntu yafa dda lwakutunula nga bateekako ebyuma kati Jayden neebuuza bamugambye ekyo ndowooza bazungu mukko simanyi babyala ali naye nga tumusabira bambi kasajja kattu. Alright, Kali, away from that week the general court martial yazzeemu okuzibwa bujja amaanyi kati gajuwala buwazi ne sekuwala yenna oluvannyuma lwa president Museveni okwapointinga brigadier general Tuliachungura bwe libanga erinnya ndi pronouncinze bulungi omukulu oyo yagenda okubanga kati atwala kooti y'ekinnamagye mu ggwanga ya asayinize n'abalala 9 a pan of other 9 nebera a pan of 10 be bagenda okutuulanga wali mu kooti egy'amagye omukulu Freeman simanyi lwanka y'emagye but kaŋŋambe nti honorable Freeman ow'ekitiibwa oyo yabadde nga atuula mu kooti eyo era yabadde agikulira so omukulu Tuliachungura yagenda okubanga adda mu kifo cha mukulu Brigadier Freeman, I think it's Brigadier Freeman oba Brigadier General mulayini eyo yagenda okubanga amuddira mu bigere so kitegeeza nti kooti y'amagye is back and is here to stay kati munnayuganda mukubire mu tooki kyalina okubanga asuubira n'okubeera nti yeesunga ku kooti y'amagye oba okubeera nti teyeeyibaala keekomyewo munnayuganda ng'oli mu struggle weekaabirire nga gwomanyi nti oli mu struggle yakutwala gavumenti eno oba ogikutte empale ogikutte mu kiwato okutte bitogi okutte wa wonna wookutte weekaabirire twali wano nembagamba nti ebyambalo by'amagye mwetegereze nnyo abantu be bakwata nga bambadde ebyambalo by'amagye tulina n'abaakola dduyiro era nga bagamba omwogezi w'amagye yagamba nti baakola dduyiro ey'amagye yennyini naye ng'ate n'abantu be bakutte abamu tebaaliwo kati nga neebuuza procedure ki gye baagobereranga okwata abantu bano baatunulanga mu kamera bagendera ku lisiti ya chairman Nyanzi kuba chairman Nyanzi yali ku TV n'agamba nti nabawaddeyo ate buli kimu kiri open kati nze bansaba lisiti n'enjiwaayo kati Mufumbiro yagamba mwankwatidde bwemage mwakuba yadde okuba katiizi oba attention saaliwo yadde n'okubeera okumbi n'ekitebe okiraba kati mbabuulira situation ze tulimu 26 teri wala tugenda mu kulonda 26 teri wala eri 15 okulonda kwa 15 ogamba kwa January
okulonda kwaffe akalulu tugenda kakuba si mwaka guno okuddako 2026 anti ogamba 26 barema boxingidde olwokwekuba ebikonde terunnaba barema mwasembeza akalulu mukasa kwa 2026 twandikasembeza omanyi nekyo kyoyogeddeko kirungi twandikasembeza mangu nnyo nga akalulu kabayo buli December okwata ekipyo nolonda ati obuziwulira misinde n'olyoka oteekawo obuziwulira misinde katonda sokola kakyaka akali mu bbanga nti anti linda kakero ogenda okategeera okiraba kati kooti y'amagye kabalagala kabeera kabalagala natululidde mukulu tulyacungura mukambwe muzibu mukambwe ne mu feesi olabamu obukambwe kati nga nze mponinga buli ali mu struggle nga gwokimanyi oli mu struggle ate mu amendment bill eyo UPDF amendment bill eya 2025 gye bakola ennongoosereza yalambika ebintu bingi omanyi olwekyo kawunda shuti n'ebiringa engoye zikyajja engoye ne batuna butunzi bwe bati bino bye tugenda okunyonyola abantu mbwe eno uniform ya Canada ngano maje ga USA ne wabala wabulabi ebbala nga liyitamu nga lyaffe wano pattern doesn't that one look like pattern come here and explain nga bakuparedinga eri mukulu tulyacungura mukambwe muzibu eri struggle okiraba so history bwatyo bwabadde ate nga abantu mubadde mu complaining nga nabagamba nti government eno oba government zonna ekwata complaint y'abantu nejediza in their own favor ti abantu bagambye batya nti bwe bati we are civilians we can't be tried we can't be tried here kati ng'eri bagamba nti naye wabadde civilian ng'olina emmundu emmundu baani ababeera nazo engatto ze wayambadde baani ababeera nazo gazetted okiraba uniform eno n'eno okiraba ekintu ekyo kati waliwo kye tuyita coincidence oba blessing in disguise omukisa mu kisira bino tebyali kwegamba okuleeta kooti eno n'okujongeramu amaanyi tebyaliwo myaka 3 emabega oba 5 naye kyesanze nga kiri mu kaseera kano ak'ebyobufuzi n'ebyokulonda olowooza baani be batagetinga kuba tulabye similarities nnyingi waliwo abakola dduyiro eno nga bambadde yero waliwo n'abakola dduyiro eno nga bambadde red bano ne babaako bwe babateeka bano ne babagamba that is a normal assembly they were singing and dancing okiraba eno ne mwambala ovole ziriko n'ennyota ne muteeka wano ne bwe radio call neno ne tulabako yero nga nabo balina waaya nga ziyitaayita mu mayunifomu ne bereti ne bagamba nti bano just bawagizi just these ones are just basanyuseemu bano ne bagamba nti lwaki lwaki mwambala ebyambalo byaffe okiraba ekintu ekyo kati bw'okubyamu ebyo byonna kati ate n'ebeesige waliwo waali yali yekokola nti wano sirina ku appearinga before this court then the Supreme Court came through sirina kubeera mu maaso ga musajja ono namulabirawo nti sirina kubeera wano obukambwe bwayolesa kyekubiire ogamba eri gyali n'ayogera okumala dakiika nga 25 ng'alangira kooti ebisongovu impartiality simanyi tulyacungura kati we banaleeta mukulu Besigye tebayinza muyisa eno naye n'alabikako ewa tulyacungura ate jjukire gye yatandikira ate nga gye yatandikira omusajja oyo yali abaddeko ne confrontation ne Besigye mwite munnamanya yali abaddeko naye n'alaba obukambwe bwe opposition yali ebulabyeko olowooza amala galeeta muntu nti genda osala emisango nga tebakumanyi era ogenda okulaba nga balooya beeyogera wano simanyi ate tugenda muyitawa they are strategic ani gwe bapanga ani kyoba olaba oli omusirikale
gwe nakubuuza nti yalina okkulira eggulu lwaki buli lala abeerako ate nga erinnya lye terikwatagana nabadde nalizuulirayo opiyo odeke ochaya naye nga naye gyali opolot afanda opoloti nga yakikwasaganyiza eri naye ng'erinnya eryo it is a common factor buli we bayita buli wamu olirengera kati coincidence enezze and it is a blessing in disguise to the government nti kati yenna gwe banaakwatako bajja gamba nti oli civilian bw'ogamba naye embeera gye weeyisizzaamu by'oyambadde engeri gy'otambulamu oyagala tufaanana kegana akaseera nze kendowooza I'm just thinking tetugenda kulaba abantu be bagenda okuggalira ebbanga ddene nga you'll keep on appearing and disappearing oza mu nkula ya kinnamazzi you appear and disappear ne musaba bbeeyiro ne bagimamma ne muddayo tikati twongezaayo ne muleeta obukodyo bwa looya ne babazzaayo kwegamba ne babatwaliriza ebbanga ddene mpaka eri time erituuka ne bagamba nti now the country is quiet the pardon comes in awo deni abalamuzi nga ne tulachunguura waali alyokamira agambe nti you have been a very good citizen behind bars good records nti kati tukutadde nze ngamba nti banoonya waliwo bye baagala okuteekayo kyoba olaba era buli omu buli gwe bakwatako bagamba wali ku dduyiro buli gwe bakwata wetegereze nnyo lwakwate baatuproducinga lisiti ya Nyanzi lisiti yali kaani naani naye buli gwe bakwata military drills nga wa struggle bagamba military drills buli gwe bakwata military ako kakulu nnyo hade military court si kye batongoza kati buli ali mu struggle in fact buli ali mu struggle wetwalire ddala nti oli mu military kwajja kakuteekako wali military ate atuwa evidence nti saaliyo olaba bonna beeba abaaliyo nzaawo mundabawo ale neeri tebajja tuwa evidence kuba bwe tujja tambuzanga bwe tuti mwenna mwambadde uniform aba uniform kizibu nnyo ba recognizinga bulungi nogamba nti ono yoono olaba bulabi kala ya red bono ebyo nga mukivaako ng'oscrollinga naye nga olemu bajja gamba nti wali ku drill wali ku military twakulaba nga tulyachunguura ateekanga mutesi sitampu mpaka ng'okulonda kugenderaawo sindaba nga waliwo akatali katuufu oba gavumenti kepanga era buli omu asobola okiraba. Alright, thank you so much Benito for that submission. Abasibe ba NUP bakomezeddwawo olunaku olweggulo Kanyanya Kawempe Magistrates Court e Kanyanya omulamuzi teyalabiseeko omukyalo oyo so gye byakidde beechwanya omulundi guno ne Sauda Madada teyaleeteddwa tumujjukira yasemba olabikako ng'embeera y'obulamu sinungi so beechwanye era Waiswa Mufumbiro nga yabakulembeddemu naga this is nonsense bakoye nonsense ono. What do you have to say naddala ku musango guno ne charge sheet ezenga amendingibwa buli kadde n'okwongerako abantu simanyi lwaki abantu tebabeera ku mirimu gyabwe ofiisi yeekola okuva wano mpaka wano ofiisi tuzigula saawa 3 kutuuka saawa 5 kooti egenda kubeerayo omulamuzi we yayo going ubeera olagawa newobanga ogenze toyinza alekawo rizaavu omuntu akuuliramu Africa sigitegeera mubanga abaagala okulemesa abantu okuwulira ensala yaabwe okuzingamya buli kimu kali omulamuzi yabuze baabulidde nti yagenzeewa oyinza n'okuba yabadde agenze kuwulira supiiki dde ey'omwana we kisobokera ddala yagenza kuwulira supiiki dde kati sirimbanyi omulamuzi otuuka otya nga toli mu kooti where was this mulamuzi Waiswa Mufumbiro yes yabadde mutuufu nnyo okwekalakaasa okwechwana bamuleetaleeta nnyo mu kooti amaziga gakulukuse mu kooti omulamuzi ne mutuuka abantu ne bajja abagenda owulira omusango bagamba nti temulaba entebe nga nkalu kati it is bogus
omulamuzi bwavaawo talina gwayinza lekawo nti kati gwe sala yabadde aliwa tuyinza n'okwezanga yabadde agenze kuwulira speech denga bw'engamba ya mwana we Africa osaaga nayo oba yagenze ku vacation e Mombasa California nga ne byagenzeeko tebina bikwataganira na mulimu oba n'abanga yakikoze intentional nti kambule kuba olunaku lwali lwalagibwa kubanga muvaawo nga n'abantu babuulidde nti mugenda kuddamu okulabikako wano ku lunaku nekiteekebwa mu buwandiike omulamuzi mwennyini gwagambye kali n'ogamba nti mujja kulabikako ate n'ogamba nti mumulabisa naye nze sirabise nze ndaba nga Africa is a joke. It is a joke. Institutions tuzijanyiramu buzanyizi omuntu afulumanga waayagalidde ate nga teri kye bagenda mukola. No one is going to question how his absence lwaki teyabaddewo mu kooti. So nze ndabira ddala nga okwecwana kwebaddeko n'okwekalakaasa kituufu. You are wasting people's time. Omukulu n'abagambye nti jamu amwegezaamu okumutta. Me I knew the diversions in Kampala right now buli luguudo lwogwamu era gwe ali eyo atambulira ku boda ndozo ino omukisa omuntu ali ngo ine emmotoka make sure otambula 3 hours earlier than the stipulated time. Waliolabyeko jamu owa taxi na driver wa taxi n'avaamu n'agamba omukyala nti emmere olinayo mmere ki nti katogo empaako empuuta mu binyeebwa n'atuulaawo. mubeera mu jjamu ebiseera ebisinga nga n'omuntu aleese jjamu ye Museveni ng'aliwo wakyanaaba ne babasiba ne mubeera mu kkubo ne mubeera mu kkubo nga mulinda kamera bannange jamu n'abakwata mugenda ova mu wa Museveni ozoomingamu mugenda ova mu wa Museveni ne mugenda mu jamu addaka tubadde mu jamu nga bali mu kukola hampu olwedde wayingiddeyo dda bakola hampu kuga ebintu ebimu tuyige tubeere ng'abazungu kati jamu ngoyo bayinza okugamba we bakola hampu eyo bagenda gikola kiro when people sleeping bwe bali mu kukola ku kkubo lino ery'emasanafu bali mu kukola hampu ne weebuuze ekkubo limazeewo ebbanga ddene balikola dda kati bazze ku makya ga leero bakole hampu. Nomanyi nti n'enguudo ezisinga essaawa zino Kampala metropolitan buli gy'ofubutula ekidduka ogwa mu kkubo likole buli wookyuka attaka gali very worse. Emotoka ayobeera tojja ekifo ekiringa ekyayambibwa ennyo ekiringa ekyayambibwako ennyo kyekifo kya Ntinda womugendamu amakubo Jennifer yaleka agakozi ndowooza lwakuba yali asula eyo Jennifer Musisi yagatereeza newodda kkubo lyawe eryomubabbali newodda wa Collins kuga yalinga ndowooza yetegeke security ye basically oba batera abaayo baafunamu kyetaaga kati ne muwayise muno ndowooza aggyeyo omuntu Busega ono yafuna mwami twalina Apolonsi bambi yali eno twalina Kiwanuka second vice president amakubo lwakite mwagakola kuba mwabadde musula mu bituule mwandigaterezezza abantu nabanga basika ku masanyalaze gammwe nti okubeera kwamwe mu kifo muleese development njakulu ekyokulabirako ebuziga eyo vice president alinaje bali akwakamu ekitiibwa kya vice president Jessica Alupo bamugulira amaka ku lusozi waggulu ekkubo lyali bbi nnyo naye basooka ne bamuzimbira ennyumba neggwa ne bakola ekkubo eriva agulu ku makage ne bannansi abakuli okumpi bakufunemu naye oli vice president bamanye nti minister vice president waali enkulaakulana tugifunyeemu kati waliwo vice president waliyo Apolonsi bambi naye amakubo gakyali very terrible but we pray ebintu bitereera ensi egende mu maaso twalamusiza bassebo ne bannyabo tutuuseemu nga budde butambuddemu n'atusonyiwa naye munenye gavumenti munzikirize mbanjulire Haluk Property Agents and Managers Limited kampani eyateekebwawo okuyambako mu kuddukanya bizinensi ya properties okusinziira kugamba abapangisa bakutawaanya
ebyettaka byonna ffe weetuli okukuyamba okusobola okukuŋŋaanya ssente zo nga teweesise bitya nga omupangisa takukubye leka ffe tugende wali tukulwanire entalo era nawe tomukubye kubeera nawe osobola okujja ng'oli mukambwemu n'omukuba n'asuliramu emyaka ebiri katukulwanire entalo ezo professionale ne batoba n'omupangisa yes kati twasalawo okujja tubayambe ffe tuli kinyusi tuli ffe makati ga nannyini nnyumba n'omupangisa naye nga tukola ebintu byaffe mu mateeka niwe kiba kiganye tujja kuinvolvinga poliisi ne LC lano linzo tutaba na budde obwo naye ffe tukuinvolvinga poliisi ne LC niwe wabalese ennyumba ng'agisibye tuteekamu poliisi ne LC nga tukozesa etteeka ne tumenya netumuteera ebintu wabweru nasanga bintu bye wabweru nemubimuumuliza wabweru tutekamu omuntu agenda okuddanga mulimu omulala mwenyini nnyumba amenya bumenya mutto nga apaakinze motoka ye waali n'arelaxinga nga buli kimu tatoba na mayumba ge toyinawo omenyekera ffe tuba tugenda kukolera buli kimu tukola ne renovations twogera ku carpentry twogera ku plumbing electrical works beautifying the place and also deciding the price gyoyinza okucharginga ennyumba yo si kumalaga wa bisale binene oba bisale bitono then tutunda n'ettaka ku bbeeyi ensaamusaamu tulina properties kati eziri ku market zetutunda nina ennyumba ziri nnya zikola kakadde kamu n'emitwalo 4 ziri kabuuma awo ziri ku miliyoni 9 gwayagala ennyumba oyagala tandika real estate jangu tukuwa obuyumba obwo bukola kakadde kamu n'emitwalo 4 butundibwa miliyoni 9 then tuyina ettaka eritundibwa ku bbeeyi ensaamusaamu ebbeeyi yagulu n'ebbeeyi eya wansi mutukubire ku 07475 8 oba 0702 75 8 fe aba HAL Property Agents and Managers Limited Holistic Service Delivery. All right, thank you so much. I'm still working ekyatambula omukulu Kyagulanyi Robert Sentamu presidential candidate ow'ekibiina ki the National Unity Platform abadde nnyo waggulu oba yasinze okuba nti amaaso gatunuulira naddala campaigns nga ziri mu kutambula ebiri mu kuhappeninga byongera okuba nti ewamu byennyamiza tiyagas afuuse tiyagas ate ekyasembeddeyo ddala yembeera yabaddeyo olunaku lweggulo is that omoro not omoro omoro no ya mulwali luli ejjo ekifaawe yabadde waliwo ekifo ekyeregu so ebyaddiridde tebyabadde birungi nakamu I think nja kutandika naawe engeri gyoli nti basebo ne banyabo tulina okusooka okukkiriza nti okuvuganya okuba pulezidenti omulundi guno kuli besikale wakati wa Museveni na Kyagulanyi besikale wakati wa Museveni na Kyagulanyi abasigadde emperekeze ate ng'emperekeze ezo alinga ali serious mu bo ye Mugisha Muntu yalinga agezaako okuba serious abasigadde bateekebwawo kukyankalanya bululu bwa Kyagulanyi it was intentional according to you. No, even a fool can see mpozinga tinga gwe mpozinga naye waddeyo obeere part of them even a fool can see that n'omusiru akiraba nti okuvuganya kuli wakati wa Kyagulanyi ne Museveni omulala alinga ali serious avuganya naye bannayuganda gwe baagaana okuwa attention ye Mugisha Muntu kati abasigadde they were planted okujja okukyankalanya. For example, I'll give you ebirabirwako ebyamangu. Mubaraka Munyagwa buli kamera we mutunulamu tanenya Museveni talivayo nayogera ku bibi bya Museveni atunulira bibi byaki bya Nuupu na Kyagulanyi era ajja kugamba ffe mbisa yaffe ne Besigye twakolanga kino Besigye nno musibe naye buli wabeera yogera nze ffe ne Besigye twalinga bwe tuti gwe kiki kyozza okukola ku luno amaze wiki nga bbiri takuba kampeni bambuuza waliro damu nali nalwalamu enfufu yannyingira mu mawuggwe wiki nga bbiri talina wagenze kuba kampeni waliwo omulala yakomyewo wiiki ejja baafuna akasente kaabwe balye naye kyannaku nti olw'okubanga baateeka abantu bakkakkanye Kyagulanyi ne kigaana
Chovola abali batusuubiza mu kutandika kwa campaign zino. Mau yavayo n'agamba tugenda kuba ne peaceful campaigns ezitabangawo. No tear gas, no bullets, no fighting. Ne twalabyeko mu northern yennyini eyo. Nga abasirikale, abapoliisi n'abamaje bakulembeddemu aba NRM, abawagizi ba NRM t-shirt za NRM balumba campaign ya Kyagulanyi. Kagamba era tebazanyo Bobi Wine nti asomesezza abavubuka okubeera kamu. Mu biseera y'abeesigye munyago gatera okwogerako almost bulwalaga kibagamba ekyabeesigye buli wabeera ebiseera y'abeesigye singa tubadde mu biseera y'abeesigye ng'abantu balumbye campaign venue ey'abeesigye ey'FDC nga muli ba NRM ne mujulumba badde bagenda kuyiwa omusaayi. We are very lucky nti tuyina president bali tebaagala muzanyi FDC kuli kwali kufiirawo tewalabe video nga OFDC agwa wa police Baraka kuli kwali nga kufiirawo kofira negwa naye mwana watu ekisinga okwewuunyisa police yabadde tuwa report za byabufuzi bibaddeyo mu wiiki teyakyogeddeko ekyo naye gamba abantu bakuba police that was very serious according to video civilian nakwata omusirikale bwat namuyuya namuzeri lusoke kitoma ngatoli ayina gundi olinga ayina mundu olina lusoke kitoma tatana kyogerako ekyo naye bagamba nupu ebitakwatibwa mu kamera nupu byekola byebingi so tuyina obuzibu nti nupu yo olw'okubanga kyekibina ekituufu ekivuganya Museveni bakiteereddewo embeera eyakiremya nti obudde butuuka ng'omusajja alina ovaka nga isaawa nga 8 alina ova mu kifo ekimu agende yabadde alina okugenda mu eregu ne bablocking ekkubo mbwe tolina kugendayo according to our program tolina kugenda kale mundeke ngende neebake mu wooteri nawe gatova mu kifo bagamba asiba amakubo naye kati poliisi ennyini yeesiba amakubo ne mutatambula kugamba bagezaako kuteekawo mbeera ya kukyaya Kyagulanyi naye nga bakikola bakigendere nti mu bifo kati ng'eyo mu north abantu movement si y'amaanyi nnyo naye abantu basigala bakulaga nti tuwagira Kyagulanyi luli batugamba nga ntalina buwagizi mu bitundu byanjawulo naye tukirabyeko buli wagenze ng'abantu bajja bangi twalabyeko n'okulaba nti NRM for the first time in Mbalala teyafunye bantu bali awo bangi era batugamba omukulembeze yavuddeyo mu nnyiivu mu Mbalala gyabadde balina obuwagizi obungi zanno olwera yintunga ebyo sigala neebuuza fenga opposition obanga nupu tuyina nteekateeka ki ekukumba akalulu kaffe nga kagenda okulondebwa wekana bakalondeddwa because wolaba ebintu ebigenda mu maaso kikulaga abantu bakooye abantu baagala nkyukakyuka Sinti regions era bwe bwalina kyogeddeko n'agamba babadde batutambuliza nnyo mu mbeera y'okutukyayisa bannaffe according to tribes according to the region and according to regions actually nti tribe kati ono Muganda nyo munyankola agenda kuwagira NRM aba north bawagidde ono kati ije kyakola bali agenda nga wa minister abantu abasinga balanga omwana bomwanise bakwagala nene babadde bajja abatambulizaawo bwatyo abatambulizaawo naye batuuse kukussa ne balaba nti nedda wadde ono omuwadde obwa minister tetukifunamu what we need is change and this time round the people are very determined to cast the vote but my worry is who is going to protect our vote. Okay, Benito kusinzira embeera ngaabo girabye etambula government gye tukoma nga tugidefendinga nti sorry si government police gye tukoma nga tugidefendinga nti erina kubeera partisan oba nti eri partisan teina kubeera ati baga nti it doesn't have to be partisan gye tukoma okugiwolereza nti teina kubeera nakyekubiira yes okiraba gyekomye okuwalampa omuti neekunama bulungi neetulaga nti yo ewagira gavumenti naye tekolera gavumenti omanye okolera gavumenti n'okuwagira byanjawulo poliisi erina kukolera gavumenti era buli gavumenti eddako poliisi yeebeerawo buli gavumenti tebaako na saidi yeriwo nti omuntu ajja gwebeere naye ate poliisi bw'owagira gavumenti nga tutandise n'okulaba vidiyo nga mulina ebimotoka ebisomba abawagizi ba NRM oyogedde bwekyo no speaker yagambye abo baali bakyala bakatuliki
atenge sajjiriaso eddenze lyasooka okubuuka mu parliament baatutte ensonga eyo speaker n'agamba leader of opposition yalese ensonga speaker n'agamba my dear Joel I was there those were the Catholic Women's Guild putting on yellow nezjukira omusajja lumu yagamba kugundi ku NBS namboze yagamba sometimes you have to be a fool to eat Speaker newe tumuwa the benefit of the doubt nti kale baali baki video bali that was it Mbalala abagizi bali kugamba waliwo akakuli akaliwo ke nategedde from wa NRM lukulwe yagambye nti President Museveni tajja manyi gagenda mu bifo byanjawulo nga Bobi Wine wakikola kati bo kye bakola bagenda wakangambe wagenda mu Mbalala bakukumba mu region yonna ne baleeta abantu mu kisaawe ekyo kimu batalina manyi gatambula genda mu bantu banjawulo kati baba mukunganyiza ne babaleeta so emotoka zibakozesa NRM zaggwawo ne bagamba nedda kati obudde ke butuuse ku ekyo kati kozese neza poliisi neza amagye Mike you are very unfair emyaka egyo oyagala atambule mpaka ddi olwo yeetaaga awummule because even at 40 years yatufugidde singa kyakuba na campaign if he has support emyaka egyo ne woba oli mu motoka nga bakutwala butwazi otuuka n'oteeka entebe somewhere n'otuula owulire ku fresh air ng'oli awo bwotyo n'omalawo awo nga saawa namba dakiika 5 you are reflecting on life and the decisions you are making or you made owekitiibwa speaker yatugambye those were the Catholic women putting on yellow garments ekyo kiri awo naye nze kyeŋŋamba nti bino byonna motoka za poliisi nga mu omu kuba tiya gas ate nga mu omusomba tebikwatagana doesn't make sense kale okusomba twali tugamba nti fine poliisi waliwo olwesomba abantu twalabanga poliisi emmotoka nga bisomba abatamiivu ku kkubo newabuza omutamiivu nti osula saidi w'omutamiivu n'asonga eri motoka neemutwala ekyo kiri okke naye during campaigns oyinza otya okutikka abantu ba yero do we have videos ladies and gentlemen of police transporting NUP supporters ne bagamba mutambudde nnyo batulageko videos naye tuli mu campaign zaffe ate gwolinamu abambadde yero teri kyogenda kunnyonnyola ti si bajasi nti bayambadde yero yo omujasi ayambala atya yero olaba ekintu ekyo naye kampeeko abakubwa tiyagasi amagezi ga tiyagasi nalabye omwana ng'ali mu video ng'agamba nti ono tiyagasi waffe ndi wamwe bannayuganda lwaki tumudduka tiyagasi waffe era buli bwe bakuba akantu tutupu ng'oba naba sente zange newa ulidde sente zabawadde mu supplementaries bagenda okukozesa mu budget y'akalulu poliisi bagiwadde sente z'okukuuma akalulu zokka billions and billions nze omwana yankoledde akantu nali sikirowoozangako nti tiyagasi waffe omwana yakoga tiyagasi waffe mujja tugende kati neŋŋamba nti nange kanyongereko ekiteeso tukwate smartphone zaffe ffena abakuba tiyagasi tukole research tiyagasi ono omukolera ky'obutabalagala nnyo kubanga tulina gundi bwati omwana akola statement bwati abanga akoze statement ennene si ntono wammwe akugambidde ddala nti lwaki tudduka ebyaffe nze namagezi amalala gembadde mpulaninga naffe tufune uniform za yero tuzambale police tukubetiya gas kati obwebukodyo bwetuwogerako mukulu abasi police tukubetiya gas baweleze president video yezagambe why we are shooting at my people jojokola kyebayita bati tambale yero obana mutukuba video zigende wa mutumeza nga kati twogera kanemo magana nale kutandika kujanga tusabule yero tulumbe batukubetiya gas tuke ku president abuze why are you shooting at my people because kuba already yes kanemo mwakala kwambalanga yero tugenda kwambala yero yes ekisinga ddala obukulu obuwagizi bo tubulina nalabyeko minister Susunga alese red naga mwali mwesi baku red ekintu ekyo yakibagamba nti noli yakikozesa mwali mwesi baku red nti wa NUP naye kati ndi wa NRM nenyambadde red kati njagala ne aba NUP bafune emijozi ya yero balumbe mu bungi poliisi wabana bakubatiya gas kubanga Mike tiyagasi ono tagenda kuggwaawo
ate nga waliwo ne yakoze video endala ng'agamba nti waliwo ne yaliko expired date kati baagala bamukubeekube mangu akole ki sitooka ekole ki kati tulina okwata smartphone zaffe tuteekemu search kakati waliwo ne yagambye nti kakanisita nga kakagwa bwe kati ng'oyiwako amazzi bajja bakube akibo neŋŋamba ekitegeeza tuyite n'obudomola ng'abagenda okulamaga lita 5 kabaka agwa wansi wadde ng'okayiira amazzi kuba tiyagasi tagenda kuggwayo ng'ogamba ebyo omuntu akula wali walabako gwe kayize walabe yali akazajirako kyekamukola kati oyo ebisaaki tekwagala okukola oyinza okujja oduma n'akadomolako kumbe olwo ketegeko okukolaki nekakuba omutwe akufumbira ey'omutwe nga oteekamu ekigere kifumba omalirize kati oyo ebisaaki gwe twagala ozuula mwabakuba tiyagasi kakanisita kagenda okweexplodinga kagenda okwabiika after how many seconds oli yakabaka nakazaayo ye yali abaze seconds kuba bakazaayo bwati katulikira mu mukono ne kaguleka nga tekubanga kubanga nzisirabangako procession nga bwe bagiyita ng'abantu bagenda bwe bati naye nga balinga abakuba fireworks emabega waabwe naye ng'abaana obalaba bagenda batambula ne poliisi we bagobereza fireworks za tear gas kati kitegeeza bagenda babimanyirira era ne Bobi Wine waliwo wagamba nti amuveewo bamukubenze ayina kye yakola luli yali jukire emotoka yali ekulembedde nga bamugoberera n'agamba driver we sooka oyimirire ekkubo lizibe abamagye tebasobola kuyitawo n'abapoliisi tebayitawo naga kebamutukubye nabo kabamuwulire abamagye n'abasiiwa abapoliisi nabako nga bakaba Maziga bambi zino campaign bwetyo bwe twagala ndabye campaign ze ndabyeko nga zirimu obukodyo nga ne opposition especially NUP eteekamu obukodyo kuviira ddala ku president bagamba muyimirira tusiiwe lumu ffenna era abapoliisi ne bagakaaba nga bagakomba kakati kekyo kyempa abakuba tiya gaasi twongeremu obukodyo kuba kino tekigenda kuvaawo tulabe tugambe nti naye ne poliisi ono tukole tutya ekubwemu tiya gaasi nabo bamuwulire abamukuba mwenna ne mubapangire mwenna nembeera nga mwenna mumuwulire mwenna mubamukolola era abapoliisi bamuwuliramu bw'owa omusirikale akakebe nti naabaka amaaso omuwulidde mugaba n'amazzi mugabana weesige ku kinyaanya kaseera nze mu ndowooza eyange omuminisita nga mmawo eyavayo nayogera bitalina kwogerwa nga birina kwogera akakiiko ka byakulonda yazi to apologize yandibadde sina ku apologize nga yandibadde alekulira kuba tuli mu nsi kati nga Uganda tetugoberera bintu kuba byayogera naga wagenda beerawo emirembe biki kati bannamawulire bandimuteese ku bunkenka atugambye kyekino kye yali ayogerako byayogera tewalina kyatuukirira so there you go njagala mukwano gwange kutegeeza ku honey bites bano bagamba nti ebyokulya by'omwana adda ku ssomero naye ekiseera kino tuli mu holiday still osobola okuba nti opaakingayoko ebyokulya n'obipaakingira abaana ewaka honey bites bagamba nti babirina ebyokulya nga daddies yogera ku cupcakes ayogera ku binyeebwa yogera ku bagia decorated donuts ebintu byonna ebigwa mu layini eyo balina mukadeke kamu bakola ne pizzas mu size ez'enjawulo lwakuba nti olina kuba nti obakubira nazo olina kuba nti obakubira ku namba gye ngenda okusomera ne bakuteekerateekera pizza mu budde ne bagireeta nga eri fresh osobola bakubira ku 0709 755 08 mukadeke kamujagala nokutegeeza kuba naffe aba Alson Painters UG bo basiizi balangi olina ekizimbe kituuse mu stages eziri fine ez'okuba nti kisiigibwa langi oba already olina ekizimbe kyo ng'olaba tekikyakusanyusa endabika kyetaaga okukyusaamuko kisiigibwe kalangi ako akatuufu osobola okuba nga ocontactinga bannaffe aba Alson Painters UG ku 0705 1936 mulayini faananako bwetyo kale away from that twabadde ne presidential debate oba NTV presidential debate of which tugenda okugijjamu twali automatic tukimanyi nti NRM ya presidential candidate wayi yali ba withdrawing nga bagambe tagenda kukola ki kujja era nali ne one mic wano ebintu ne mubyogerako ngawe byayogerwa so ekyaliwo
mukulu ye teyajja era as we had it that very show so omulundi guno yo yamala ne happeninga era yabaddewo. But what are some of the points ze mwapikinga mu presidential debate eno abiki bye mwalabamu ddala yatuukagana n'omutindo gwa presidential debates ze muzze mulaba yogera ku nsi nga America fenna gye tutunuulira ensi zinnaggwadda naye wasigadde okusinziira nga walaba at the same time presidential debate gye twali twavinzeeko wano way back in 2016 ebintu nga bwe byatambula n'ebyomulundi guno the moderators the everything. What was your take, Benito? Kuba kimanyi wali otudde n'akakalaamu. Tebyanyumiramu yadde. Abantu be balonda ku pano Bannayuganda, Bannayuganda. Babeera wano. That was Arnold Segawa and the lady. Omanyi nalabako omukazi ng'abuuza ekibuuzo ng'agize bw'ati. So, nangamba nti this can't be. Tuyinza kubuuza bantu. You didn't like that? I didn't like that. So, tell us. Ng'akoze omukono bw'ati, you were asking presidents? That was so disrespectful. Bateekawo abaana abamanyi oluzungu but they don't know how to compose themselves. Tunula paneeli eyaleetebwa ba religious leaders Alan Kasujja kwaliko Nancy Kachungula. Nancy Kachungula. Yes, kwaliko no ba Voice of America. Shaka was there. They were really composed. Ngoraba very calm people. Naye no. Nigga, you can't. Era nabadde manyi nti kirabika bano bana Kenya. Nedda so. Kenya ensonyiwe naye nabadde manyi nti bana Kenya. They are very good English speaking persons, but I couldn't tell whether they were really qualified for that job. I think they are good at presenting, but not asking presidential candidates. You compose yourself very well. No gamba kino bwe kiri. Kwegamba obuuza omuntu agenda okukulembera. Si kubuuza muntu kibuuzo. Amala atuuke mu kulembeza agambe jangu nkuba emiggo. How could you ask me such in such a way? Okiraba ekintu ekyo. So awo nalabawo nga ki? Ekira point gye nanotinga. This debate couldn't have happened without President Museveni. Abadde mu buyinza. Kubanga ebintu byonna bwe baba kubuuza they always have to come back to that person. They do a reference incumbent. Ebibuuzo byonna almost bidda gy'oli. Kubanga singa abadde nti yakamala mu buyinza emyaka 2 oba 3 maybe it is okay obutabeerawo naye abaddewo myaka 4 bwekiraba sayinayi ne mukkiriza debate n'egenda mu maaso kiri kye nagamba nti fine wayinza okuba bamutegeezaako but they didn't work hard to make sure that is in attendance. They didn't put in extra efforts. Either ebbanga lyali ttono nnyo kubanga mumanyi bulungi eggwanga lyaffe bagamba mpulira amateeka gagamba bw'oba weesimbyewo you cease to be the president. Ani agamba? Mpulira mu Uganda si bwe kiri. Naye Uganda oli mu Uganda asigala ye president ate nga era yeesimbyewo. Akyo olunaku lwennyini olwo yali atudde buweerirwa akitulanga alineka n'akawala ka Sandra Liyani. Kamubuuza bibuuzo bibye ku bubwe. It was like a battle of televisions. Bina unstoppable something. Nali wano nenkyogera. Ojukira nga nali wano embagamba nti ne NBS ejja kubaako kepanga. That is exact. Kubeera yali presenter wa Sanyuka. When NBS baali batono nnyo okusinziira ku baali bali ku NTV. Ye kituufu. Kuba eri tebakibalanga byamakulu. Ene ulakubana babikulembedde mani. Kubanga eri bagamba viewership yali almost mu kakadde kamu nezigenda mu maaso. Ku NTV. Eno tebaatuwaako viewership. Baali batono nnyo. Omanyi Uganda eno tetukkiriza nnyo mu numbers. Naye singa awo kati bandibadde batuwa. The numbers. Side. Bwali obukadde bwe buti eno side. Zaali bweziti. Okiraba. So nalaba nga President Museveni obutabeerawo yali mu mistake. Era no Bobi Wine waba akola opening statement. Agamba nti it is unfortunate. That is very not unfortunate. In fact, era ne Bobi Wine yesunga nnyo kasita bamuga makunje. Yalaga okwesunga Bobi Wine nawe tewandikkiriza. Kuba kati ate we yali ku pano ng'ate bali bonna balinga abatunuulidde ye. Nti kyayogera ate nga nabo baddamu.
ng'ate bapointinga ku ye okiraba ndowooza omuntu yekagwe nalabawo yali eyayagala okurepresentingamu ko president Museveni mu stature yali gye n'omuntu ng'ali almost mukalibe kuba walaba wali pane yali wali kwaliko Besigye kwaliko president Museveni eri debate yasookera ddala kwegamba ng'olaba almost bakwatagana mu myaka ne bwe bavuganya the battle ogiraba ng'ali on fire naye ono Robert omulala ono eyeesimbyewo bamubuuza ebibuuzo tebikwatagana addamu birala gudi teyajja Kasibante Robert Kasibante didn't come through. Teyajja. Waliwo omulala eyali. Ogamba bulira Frank. Kabinda owa RPP Revolutionary People's Party. Alinga abiddamu alinga ayomba alinga atabiddamu then tubeera n'oli omulala. Ani oyo Mabirizi naye Conservative Party CP oyo no ne mu debate eri yalimu yagirimu naye ta improving nnyo engeri when muwulira ta improving nnyo mu ngeri gyaddamu ebibuuzo still the same person olaba ngera ye Mabirizi waffe okiraba ekintu ekyo yes then ekirala kyenalaba nga yali mu mistake gye baakola either ebibuuzo baabiwaweereza nti bino bye tugenda okubuuza awaliwo ensobi kalumanywe omanyi debate kati ziri debate enkulu mujja buzi abantu baagala ojja wetesetese just kubinkana na nga baagala bamanye singa president obeera otambula wano ku street munawale nagamba sooka ojja mukulu nkubuuze let us talk about multiculturalism in this country osobola okudda wano okay multiculturalism n'otandika okudda mu day and then you don't have a script naye nalabanga nga bwebweni alinga agira bwati nenga balabika baabibawa so awo TV yakolamu ensobi twagala tulabe ng'omuntu azze gye n'omuntu ndowooza yeka gwe saalaba nga waliwo waatunula maybe ndowooza oba nabali abalala nga olaba addamu buzi blabla so twagala that freestyle omuntu babanga bakuyise buyisi nebagamba nti jangu kyoba olaba eri ku NBS eno NTV byali bwebiti naye eri ku NBS jenzi abayita Musaba era Musaba yatuula butuuzi bwati naddamu ebibuuzo nga talina waatunula nannyonnyola sectors ze bagamba eziri mu ssente ezikulaakulanya eggwanga nti agriculture era n'atemaatema n'agriculture nga byonna abijja mu mutwe sectors ze obulunzi obulimi mu bulunzi baalonda biki mu bulimi baalonda biki nendaba nga eno saidi erinayo kapulaasi ku ekyo ogerageranyako ekiri eno n'ekiri eno okiraba so weewo kati then omuntu eyaliwo nga w'amaanyi waliwo piece of advice gye njagala omuwaako there is answering the question then there is explaining the question byanjawulo okunnyonnyola ekibuuzo bye bakubuuza nti mu digital world eno gye tulimu ojja kuyamba otya abavubuka kubanga abavubuka be basinga okugoberera okubanga batambula n'omulembe ogwo ate tandika gamba nti in fact abavubuka ntambudde nabo nnyo era yonna gye mpitira mbeera nabo nga bangi kwegamba annyonnyola nnyo sitoori ekwatagana n'ekibuuzo dani okuddamu ekibuuzo mugambugambi nti nedda nze ngenda kikola bweti emirongooti ngenda gyongerako ate bw'abanga incumbent taliiwo tolifluencinga nnyo ku ye it is a good thing okukuba ebibye naye tobikuba nnyo ate gwe ansayo wano w'omaliriza n'ebeera ku 5% naye ng'onyonyodde nnyo ebibi wano abalamuzi babagula ono mentioninga n'amannya wano balya ssente bweziti wano balya ssente bweziti kati wagambye nti kulwanisa corruption n'ogamba nti wano ono nono minisita yakwatako bweziti nono president Museveni alemereddwa wano na wano then nga ffe tulinda gwogenda kolota n'ogamba nti naye nzi nga ne gavumenti yange tetugenda kwogera bwogezi tujja kubaako kye tukola awo engalo ne zikuba nenga engalo bazikubidde ki bisi bye bakozi babe bagenda okukola olumala n'agamba nti bwe tunaateekangayo omukono n'owa corruption ensinga ajja girekayo byebyo ebyange naye nga 80% onyonyodde ebibi bya gavumenti gwe nga gwe babuuziza nti ogenda kukola otya ku corruption n'onyonyola 1% ate nga tokubye nnyo
totulaze exactly what you have to do. Tatulaze nti ngenda basiba tugenda ku firing squad ebintu olina bidikirayalinga nti kino na kino kale bali bebadikirayalinga tumanyi babituufu naye fe birina okubeera ebituufu kati nalabye nga Bobi Wine ebiseera ebisinga annyonnyola nnyo the question than to answer the question. But gundi yabadde ensufu closing remarks zabadde ensufu ayina engeri yayogedde n'ayogera bulungi n'ayisaamu ne beyatudde nabo amasasi n'abagamba nti bano bonna mbassamu ekitiibwa naye teryasobola ndi musukkulumu nze era bwe mulaba ku TV ne kamera teri ayinza kumpangula mu kalulu kano nagamba agambye atya teri ayinza kumpangula ku ballot negati kitegeeza ye president yaddako so nze nalabye ng'ebituli byabaddeawo NTV entegeka yaabwe yabadde ebulamu balinga either abaweereza ebibuuzo bali ne babimanya then ne bawanika n'okuwanika ansi ez'okuddamu babe bagenda okubiddamu then ku side y'aba candidates nalabye nga president Museveni obutabeerawo kyabadde kirungi nalabye nga really agenda kubeera nnyo nga bamukaayanira nnyo ate yali composed talinga alina ebeesigi oba ne muntu omuvubuka agenda kubeera wamugambe nga ono gwolaba ono asibye abantu bangi ono gwolaba ono agize bwati kati nga ndaba nga really kyali kikulu nnyo obutagenda nze ndowooza yadde nga bo baawa gundi nti tebabasegeeza in time naye ndowooza kyali intention obutagenda kyali tactical bayinza okwekwasa nti nga ffe NRM NTV teri nnyo ku saidi yaffe tetukwatagana naye ndowooza bagenda obalamu pano ne baga nti nedda level yaffe tubeera eri mu ba Trump nga tureasoninga things out tubeera ne ba Putin we are really discussing matters of international importance. Now I'm going to be on a panel discussing national importance. Talk about national, international. But this, it was time for national, not international, my brother. Kati ngambi oli abeera nnyo mu international debates. Yeah, but this time it was national. Ngawa abeera mweriwa. Kali, one mic you have. Kati one mic annyonnyole. Kakati debate. Channaku, it is very unfortunate nti ba dictators ebiseera ebisinga. But tanyo systems eziyinza okuba exposinga. They are meeting from here. Kagomesi kama akinze bulungi ne skin kalaye. Gichata. Oba mwanya. Naye bw'abanga ye maama w'omuwala oli. Nedda se omuwala ennyambala gy'ayambadde ngamba. Anti kyembadde nzijako nti bwe kibanga ye maama w'omuwala oli. Oli alina munoonya bye yeesibako ku mubiri. Tugende mu maaso. Yandibanga maama we. Okugeya Pro Max. Omuwala tayambadde kaleega. Teekayo naawe, teekayo kali. Systems we bamala okuzitta. Tebazitta lwakubanga bagadde kutta ekyo naye batya. They fear. It is a fact. President Museveni yatya okufeesinga Kyagulanyi in front of camera. Because he would have asked him questions byatayinaako answer. Nabagamba, we are unfortunate as Ugandans nti kati abavuganya kuba president, most of them bali half the years of the person who is leading us. So the reasoning capacity y'abantu abo bonna yanjawulo. Quickness ono Gambia asobola okubanga annyonnyola ensonga biki because it is what he has been doing for the last 40 years. Kunnyonnyola Naddala ebikadde gwe mubuuze ekipya ajja kudda when we are in Luweero, when we are doing this byabaddengako ebiseera ebisinga wajja ku kamera. Bobi ye point gye yatukubye nti ali mu past. Yeah, he's in the past because whenever he never sandwa lyano yali nabo yalinga when we are in Luweero fighting nti kiri ku lulimi lwe buli walaba TV wa microphone ajjukira lutalo lwe yali munga alwana ne mubuuze development eriwa ajja kugamba bitono nnyo byakoze omubuuze ebibuuzo ebiri direct nga biguddewo bugwi. He won't have answers. So I applaud the people of NRM abagana okumuleeta because they were going to be ashamed. Nga basinga ye mugamba nti Kyagulanyi teyaddamu bulungi answers. Well, kituufu because it was a debate. Era awo we neewuunyiza abagamba nti questions baali baziwadde prior. Toyinza kubanga bampadde questions ne sitawandiika bintu ebyo nenzija nebikusomera busomezi oba nemba nga ngenda kuba fluent. Ekigifuula debate oba ekikulaga nti questions baali tebazibawadde
nti bonna bababuuzanga n'addamu answer. That is why you see some divergent answers, because taina knowledge about it, taina kyakimanyiiko bakimukubyeko bukubi. Era nawe namulaba yafunira nnyo obuzibu ku bilateral and something international bakimubuuliza nga kikulaga tekiri preset nti yakisomyemu bayakoze eki nti answers zo kati abibuuze President Museveni obudde obulabe ajja kuddawo anyway yayini Luweero when I was gathering those people of Otafire Museveni ekyo yandize mu bya Otafire baani kyannaku nti systems bagenda bazitta because they fear sigamba nti tebagadde ku associating n'abantu bali nti tebali biki but they fear. It is a fact and it is natural to fear. Mbagambyeko wali takyasobola kutambula kumalayo district Nambe era mu kifo ekyo ne bavaawo campaign ne galo nagana ne yeba kana agenda mu district eddako. He's tired. He's an old man. This country needs better because we are led by somebody who is tired. Well, ina bamuyambako but abamuyamba bo ba benefitinga nga bantu so singa gwanga. Nze nkigamba nnyo abantu ndi Museveni ayinza obayagala eggwanga lino libeere wala nnyo naye baakozesa abamuli ku lusegere abamukolera sente bazizza mu byabwe kati debate eyo ebintu byabuuzibwa bingi well bacandidates baaliwo naye kyatulaga nabo bakimanyi ani asaana okuba presidenti because at the end of the day bonna they were all attacking Kyagulanyi nga byayogera bye baddamu ng'oli wabamu omuzinaga like my brother Kyagulanyi lele what are you going to do kugamba nti kyakulagana nabo bakimanyi nti fe tuli bagoberezi byana bya tulera tugoberera bugoberezi ne tulera tufe twala mu nkyuka ye Kyagulanyi fe tuli byana tuteereddwawo butwebwa kulya kasente kaffe naye nga ekituufu tukola ki tukimanyi. So to me I was disappointed a bit nti omuntu yalina okuddamu ebibuuzo y'Abannayuganda ebingi yabitya live on camera n'abitya nasala wadde mukyala atule lwakitula ne Sandra Liyani nga yamubuuza ebibuuzo which I think were also questions that people have been asking him naturally biseera ebisinga era nagenda omulala agamba I have given you cows, I have done this nga bwakola bulijjo ng'akimanya alina okugasa eggwanga abeere mu debate nti ensi ziri zatuleka lwa nsonga abo demokrasi waabwe akola mu ngeri ya ddala nti ojja kwesanga n'abantu adde ssente mu NTV okuteeka debate ebeere function baabalemesa interreligious council kuba ki ekyagigaana okuteeka mu ssente but we all know yes, we all know the interreligious council and a debate kuno TV yagitegeka particularly luli council yategekanga but eno yabadde ya TV we bandira ekintu nga TV ekoze initiative okiteeka bandira we are on board, we are sponsoring you muletono wati ne bakuze ebibuuzo but NTV yonga ya struggling otekawo kye yateekawo for the benefit of Ugandans benefiting Abannayuganda balabye bakuba assessment mu baani abasobola okubakulembera kati mwe abaga era natunulidde abantu abajja after the debate. For example Muhammad Nsereko nze nnina ebibuuzo bingi ku bantu abamu twalowooza nga nti bategeera. Muhammad Nsereko yali wa NRM najja mpolampola nga NRM agivuddemu which we all appreciated njavuddemu NRM aze ku independent kati kuno yazinga yagala nakubeesimbako of which nga talina bisaanyizo bimwesimisa kuba president. Kati gwe ogamba ovuganya gavumenti era kino nkyebuuza nnyo wongamba nti ovuganya gavumenti naye nga gwe kamera yokutunula mu maaso avuganya Museveni amuli ku lusegere gwe gwossa wansi oba Nsereko is an independent thinker kati naye ate yasigala defending ate gavumenti okitegeera akubira nnyeri ye buli wajja mu kamera kuba kunafuya Nuupu na Kyagulanyi neneebuuza are you really against government or you on the side of government because you were son of the government kuba kitaawe yali wa NRM lugulwe kati akyalinamu ogwo omusaayi nti akyavuganya ne bamulemesa okwesimbawo twagala tulage bani byaleta mu kibiina kye abagenda okwesimba kuba MP at least ninayo omukyala gwe nalaba ali mu kibiina kye yasimbyewo ku ecological part of Uganda you can ask tulina story gye twakola omukyala oyo owe ecological part of banne bali mu bantu 9 aba DF yali ali mu mukyala ekibiina kya Nsereko
kyasimbyewo omuntu bwameko bali naye na ne wogenda ku website yaabwe olaba nga waliwo bakandidate kansala nina gwe nakwate bamanyikiddwa kuba MP ayina genda ng'atembeeta abo ogenda ku website agambe nina bakandidates olaba mpuuga yayokya naye mpuuga mwagalako ekintu kimu atembeesa abantu be ne byagenza abantu yamugambye ow'ekitiibwa Katikkiro ekibiina kyange kireesa ababaka 9 n'abamenya amannya naye kati ono ye buli wajja abeera ku Nuupu so yonna neggwako buli wiiki bamukyaza ku TV ku NBS passe naye buli wabeera ku NBS sirabangayo vidiyo ye ng'agamba nti bannaye ndeesa omwana kati olwo bavuganya gavumenti ebusiro wano ndeesa omwana kale nga n'omukyalo omu abasi yatugambye omukyalo oyo kuba MP tomumanyi n'amannya tumukubire ku campaign tomumanyi n'amannya naye alina omukyala njamuweereza akabonero kali muzindaalo muzindaalo omuzindaalo speaker kano kamukalakaaso naye ate n'aba independent abasinga nabo bakozesa mukalakaaso eri ayinaengeri kiri kyanjawulo tulabye ne bamalaya ba politics we Uganda kale as you are getting ready to sign out omugalatiya Abedi Bwanika namulabyeko ng'agamba bannange nze Kyagulanyi kaatazze eno kaatalina kye yaŋŋambye mbasaba mumuyira akalulu simuyinaako buzibu kuba neetaninaako ki buzibu Benito Bwanika tagenda yitamu ekyakimanyi if you can't beat them pretend like you have joined them yes strategy yes strategy gwe pretending yatiddemu oyo mwana Bobi Wine aliko amasannyalaze kyola agamba Bobi Wine we yazze wano teyanjogeddeko simanyi sirina lwaki nange mwogerako kati mugende muwa obululu n'olyoka owulira enduulu y'abantu nenga bano bazze kulaba Bwanika oba banuupu naye kati enduulu nga yalayibwa nze bwemba Bwanika nga polisi bano abantu mbakube muti ya gaasi lwaki bakuba enduulu bwetyo abantu bakoleza enduulu ey'oluleke enduulu eyali wali nega n'aba Bwanika tebamumatira bulungi naye gwe okimanyi nti mu Uganda mwe muli abantu nga bavuganya Nuupu naye nga yebogera ku kigambo kya Bobi Wine enduulu eraya olwala yali kampeyini ya NRM omukyala n'ayogera yagamba Bobi Wine kyamusimatuka yagamba muzeyi oye Bobi Wine oye nengamba nogamba enduulu neeraya nengamba kikino nengamba nawano nti NRM mwatuuza ddi ogaba obuzindaalo mbu mujje wano mubuuze minisita ebibuuzo how can you muyinza mutya okwokya bwe mutyo evvubuka lijjaawo nga lyambadde nga NRM ne lyekyusa kati minisita tubuulire netandika okubuuza ebibuuzo nga lyekubira eri ku Kyagulanyi nze maama ndi wa Kyagulanyi naye kankusimba ebyange ubeera oyo kyezza kyekiri ku Bwanika oyinza otya okwogera ku Bobi Wine enduulu neeranya nsaba ngamba polisi mbakube mutiya gaasi bangu ekijja kijje kati beesiba bwesibi ku mannya n'ow'ebitiibwa bw'atyo bwe yagamba simulinaako buzibu mugende mumuwulirize okwo kwonna kwokya nabagamba Mpuuga ow'ekitiibwa Bwanika ow'ekitiibwa tebajja funa kalulu bakimanyi buli eyava mu Nuupu kati era ngenda kola lisiti ng'oli kyewaggula wava mu Nuupu twalina complaints ono 5 kati kafuusa akawumbi nti ono yaliko ku lukungaana ne Bobi Wine n'abaka omuzindaalo n'ayogerera Bobi Wine ebisongo ba MC ne balwanira awo akazindaalo kamujjako kamumalirize lwaki munzijjako omuzindaalo ne bati akalulu kagenze waliwo ono omukyala Joyce baagala ntwatwa tebagenda mukombyako kalulu kubanga tolinawo nnyonnyola bantu nti kati bannange naliwo siyone yaliwo wa Nuupu kuba kati abantu psychologically nabagamba Nuupu yabatega akakodyo ekyo nakiddamu nti tolina kwewaggula ku ki bwe bakusinga sigala tolina kutwewaggulako ogenda ku dividing obululu era buli kimu bateerayo ono yali mubbi ono yali bwati kyewaggula ono yajemera Bobi Wine mulimu abantu nga tebakkiriza mu kibi nga bakkiriza nnyo mu Bobi Wine n'okusinga ekibiina
gwe kyonna kyokola ne wobanga ensobi ozikoze ku kibiina automatically abantu psychologically bajja kulowooza okikoze ku Bobi Wine kati bayinza kuwa kalulu kati you have to circle around your pretending nti oli ne Bobi Wine abantu bagambe abantu abamu era waliwo ebisiro ebigendo kyuka bigambe ati awo kazze ku Bobi Wine kamuwe kirungi teyesimbyewo ku bwa president kamuwa akalulu okuba ayogedde kuki ku Bobi Wine ebirungi bakimanyi but they don't mean it tebakikiriza mu mutima muli nti kituufu tebamwagaliza ku bigambo bye baayogera n'ebintu bye baakola kati kino ndabira ddala nga bwandika yayogeddemu nga obanga sitaani akyadde mu ekereziya daga nti nchaddeko wano kusaba tukasaara kijogenda okusaba mu ekereziya ya Kristo nti nchaddeko wano okusaba kati bwekyo bwe kyabadde sitaani ayogera ebirungi ku Katonda bwekyo bwe kyabadde kati abasirusiru ne bagamba sitaani bw'olaba awagira Katonda nange kandabe sitaani ono kyalina nange kangendeyo mu nkungaana ze tulabe naye nga tebabimiini. Alright, one Michael Abed Bwanika toyinza kuva mu Bukatuliki n'ofuuka musiraamu ate n'ogamba nti embizi ennungi nnyo. Eyinza okuba nga engeri gyetambulamu etambula bulungi. Toyinza kugamba mbadde mu Katuliki nga ndi embizi nfuuse omusiraamu todde shahaddo bagita shahada basi gwe musiraamu tubuulire lwasirika nnyo n'ogamba nti mazo gitoola naye bannange embizi oba yeereesa obuzibu embizi ewooma bakutunizaamu akazindaalo n'olyoka ogiwaana obadde otugamba bali basiyazi obadde otugamba bali bankwe obadde otugamba bali babbi tebalina gye batwala ggwanga bye mubadde mutugamba naye olw'okubanga okimanyi nti oli yaliko amasannyalaze obudde buno oli mu kumwekwatako nga yakutaddeko dda candidate. Sometimes we act fools olw'okubanga twagala nnyo okwegula. Abedi Bwanika kyaliko obudde buno ali mu kwegula Kyagulanyi era kyankola bubi nnyo abasajja abo butaleeta pulezidenti waabwe oyo Mpuuga yandiyimiriddewo nakakasa nti talina maanyi bagenda mukubira akalulu ku bwa MP asigale nga tafunye assessment emala yali yeetaaga ayimirirewo bamukuba akalulu agwe ku ttaka flat ategere nti talina maanyi. Oyo Abedi Bwanika yesimbayo milioni emeka nga tafuna bukulembeze nupu ekwadde obukulembeze lwakitazize kuba president kale gurupu ya Abedi Bwanika Bampuuga bonna bava mu nupu bakakande tebagenda kudda mu parliament because bayokya mwavuma omusajja ate kati mumulaga nti waali because you have no option apart from sucking his energy minus that you are idiots. Kali Bebe Cool Eddy Kenzo still embeera ebadde ekyali nzibuzibu naddala ku mbeera ya oba kyandi bakaseedo baki unstoppable Gen-Z ate eno muzeeyi for you and all that but unaku oluki ebintu byongera kutabuka butabuzi nabagamba ebintu bya Bebe Cool ne Kenzo oba abayimbi bonna abasinga kabe kamiliyoni kabeere Ronald Mayinja kabeere no station Mayinja afuuse ekitakyagasa mu bulamu ku stage ennaku zino ebintu bye yeekola ne weebuuza yali agenda kwesimba ku Museveni kuki ku bintu bye yeekola ekigambo sente kigana ekikuweebuula president ne bamunyiga ku stage kati vano kalina kuzina kuba ziwanu eyite yeevulunga n'akwata omuvubuka n'amwenyigako yagikubye ejjo wano kulaale gye babadde naye gwe ensi neefa yasse wano bana n'aja kati ekyo yakikoze nga eggulo limu yakutte omuvubuka n'amwekubako bwati n'amwekubako n'alaga muddu ng'alinga ali mu buliri nogamba look at this fool ekizibu kye tulina nti bonna abo ekibatwala mu NRM si nti baagala nnyo NRM it is basically money they want to suck money out of NRM bo tebayagala kati Bebe Cool ekyamutabula ne Kenzo Bebe Cool ye mutatagala mukulembera aludde kati Bebe Cool actually this time round musasira n'omusasira era muwagira aludde n'ekintu kye ng'akirwaniriro kiryamu kati ono afunye omukisa akiyingidde naye olwokuba balaba nti Kenzo alinga yalina amanyi osinga Bebe Cool ne bamusembeza nnyo bamufunidde omukazi bamuwadde wa minisita bakoze biki bali awo bamupepeya
Bebe Cool nalegeddeko n'okusoma azeeyo n'asoma ali mu kusoma yasooka n'agwa makiwa entry test n'addamu n'akola ey'okubiri n'agigwa n'akola ey'okusatu n'agigwa ey'okuna n'afuna n'asamba akajji era essaawa yonna agatula senior 6 essaawa yonna agatula senior 6 birimu gyebiri mutemanya information yasooka n'atula omundi ogwasooka n'abigwe Makerere n'agenda ku IU n'agwa n'akomawo Makerere n'agwa n'agenda ku Cavendish n'ayita makiwa entry test agenda kutula senior 6 agende ku university bonna tageti yaabwe yakulya atasobola kugenda kusoma kati je Kenzo itayinza kuddayo kusoma kuba ye wa P4 ne Catherine kusansira yaddayo ne kati ye Kenzo wa P4 tayinza kumala kusoma era nagamba nti singa mu obwambasada kati ekiriwo kiri nti olutalo lwe balimu lwa byanfuna nti Kenzo yayingirira omugaati gwa munne kyobala abaganda bagamba akabwake weeyolera kekakulumente ganti kati Kenzo yajjanga akabwa n'aluma Bebe n'amussa wansi ndino olunaku lumu president wamulaba nga ali katuli n'agamba Bebe Cool namuwa sente zange n'azirya naye Kenzo azikozeemu ekyamagezi president yakati n'azirya statement eyo n'omusiru agitegeera toyinza gandi I gave Bebe Cool money but when I gave Kenzo he worked Bebe Cool kitiza yazirya naye kati olutalo lwe balimu lwakulya sente ya mwiwa musolo nga bekulusembeza ku NRM tewali kirala esente y'omusolo Benitaji you concluding esente y'omusolo era abawi b'omusolo be baziriko abaziwa be bazirya kwaba abali awaliwo atawa musolo ku Bebe Cool ne Kenzo nze amagazi ge nandiwadde Kenzo he should lay low like an envelope ng'olina omukazi minister eyingelo bali bamukuba akajji kali Bebe Cool kyalina okunenya mukazi we kubanga yasoma kumalako senior 6 kubanga singa ye bamwadde wa minister Bebe Cool atobye ne NRM eno alwanye nayo kuva myaka emeka nti yasuulawo ne taata we n'agamba nti taata I love you very much but I'm going to give that man nti ne President Museveni agenzeeko ku kivulu kye n'atuulawo musaba n'anyumirwa ennyimba kusikusi mpozi nyimba kyawo nyimba nyingi ne kucha Kenzo yagenda yatomeza banne kati oyo Bebe Cool myaka mingi nga takyukakyuka Kenzo NRM agiyingidde ddi Bebe Cool abadde kulanje emwe ebbanga lyo anti Bebe Cool yasooka n'akubayo oluyimba olwali lulinya gavumenti okukola ensobi ng'agikuba naye yagimala ogikubakubamu awo n'amala n'agamba waayi wano wewali ekyokulya n'agenda ku kyokulya and he has been so loyal to the kyokulya ekyo tosanga ng'omusezi mu kibira nawe gamba nti abadde wano emyaka 25 gwe wakatandika okusera nojja ng'oyagala wamba kibira mwabadde aserera ebbanga lyonna abadde asera amanyi buli kakoona buli kasonda amanyi nti enkuba bweti bwejja amanyi nti kino kyekikola and Bebe Cool kyemumanyika ayagala nnyo quality over quantity kati bino Kenzo byali ayagala opanga nti buli mu district abe district eyo be bayimba birungi naye abikola out of kisa mase babi Bebe Cool bafuneko Bebe Cool yagamba nti nedda fe tulina okuyimba quality tuleeta kurimu na kurimu batwe milioni 25 buli lunaku naye gwe sente nga bakola nyingi kati ate Kenzo yatandise okukaaba Kenzo takaabira ku kamera again bw'ate emizindaalo gyange bamujjako ti emizindaalo bamulwanyisa n'ate n'ogwa gravity gwavuddeko kati ne gravity ate ali ku tiimu Bebe Cool kati ne gravity agamba nti ate kati ki naye nze njagala beekube paka bafuna amagezi nze ndabira ddala nga Kenzo ebintu byalumba tabimanyi Kenzo yandisigadde ku Grammy twandibadde kati tutembeeya Grammy kubanga tyolaba ne campaign eno eyakaawa kati ebuutikidde byonna programu za Kenzo Ragadi gyali era nze njagala nnyo mukulu Ragadi yajja buzi n'ayimba Ragadi tumunenya we blame Ragadi basically kati kino kankibagambe ekitawanya Bebe Cool ne Kenzo ekibatawanya ekiri meja temuntwala binaye butasoma because bonna tebasoma bonna they are school dropouts kyekisinga batawanya singa baali basoma kati abasoma abaliyo
abasoma abaliyo oyogedde kulagadi omulaba ali mu nkayana ezo yasomako ne bano okitabata buli omuntu ataasoma we yeegwako ne munne nga balwana olutalo nga lutalo tebaasoma balowooleza mu kuloga kola biki ye kirasi y'abantu abataasoma kati batuuse ku kinyusi bali ku top bombi naye baagwayo out of luck mutusonyi wako kayiseemu ako olw'okugwayo out of luck baleese obutasoma bwasho twabiteesezza lwasho batuuse ku level ey'okwagala okweyimusa kati beerwanyisa naye ekireetera omuntu okwerwanyisa butasoma because bwe muba mwasoma mutuula ne muga tukole tutya nti musuuza ogamba otya ne mudda ku round table ne mugamba obanga ogeebu otyo kale naye nange munfunireyo kano ekintu ndyoke nkola eki kuba nnwanyiridde ekintu naye ekyo yakola unstoppable n'atandika negenda ng'akuba campaigns ze simanyi kakiiko kabyakono kayinza tunyula ku nsonga eyo because Bebe Kulu agenda district per district mu unstoppable eyo candidate Museveni yayibagambako mulaba injustice eri mu kulonda kwe tuli ya communicatingira byabakama namuga ngenda district per district nga nkuba lale kuba Bebe Kulu yakola lale era singa naffe nuupu tufulumya ne tugamba Kabaka agenda kubeera wano ne tugamba Singisa agenda beera wano temutukube tiya gas campaign yaffe tugituume ki unstoppable banuupu tugituume ki unbogable no protest vote tujaga swa protest vote tugambe Kingisa ali wano mu protest vote campaign omuto gwa Bobi wali motoka zaffe zibeere myufu katugambe nti saka yakikuliddemu kuba abadde nnyo ku front line ng'omuyingo nga naye agenda atanga Bebe Kulu watalaga tulaba bakinakwata ekizibu kitulina mu ggwanga nti abantu abali ku side ya government abaleka ne bakola ebisirusiru byabwe naye abatawagira government ne mubalemesa sagala bajja kumulamwa ekibatawaanya nti omuntu ataasoma olwawa olutala agamba kati kanzi kanjiye ekyange ekirala kyekyo kyaliko instead of sitting for the benefit of the party ati muleme kulaga abantu nti waliwo enjawukana nti kati tweyawudde ekibiina kyekimu naye kyeyawudde because ekyo kyongera oba exposing nti mwekyabatwala mu NRM si bwagazi bwa kibiina kulya kuba buli omu akutte akafiike ak'enkoko n'akatwala kati Kenzo luno olutalo in conclusion togenda dduwangula kubanga omuntu gw'oliko abadde awagira NRM mu bbanga ddene Kenzo wandwadde wegatta kwa unstoppable byonna byoyagala biyiwe ogamba omusajja nti bw'obanga gwabadde anzigirako emizindaalo mbadde nsaba opinions zeemu kubanga mazima ojja kulaba ne mu NRM mulimu ministers banyi nga tebakola ki tebakwatagana naye olwokuba bamanyi nti NRM bwe wali omulyo ate n'ekirala they sit and talk ate n'ekirala mulekere nnyo ebintu ebyo ebyokwegula waliwo abantu ne bintu byaffe bino ebyokukolera abantu omuntu aba ayagala okwegula eri mukama we ndowooza n'ebyo weebiri njagala nze president yabandabawo ennyo ndowooza nga LC alemesa presidential candidate okukyala ewe tojja kukyala wano ekyasinga omuleetera obuzibu president yazinga baawukanya nno president kuwaana oli n'agamba Bebe Kulu namuwa sente yazirya naye Kenzo yakola kati okuva olwo Kenzo nagaa nakola kamulage nti nkola Bebe Kulu nagaa nange gwe bagambe yali kandage nti nkola ne balwana olutalo olwa lack of books bwe balimu kale bigambo bya One Michael bigambo bya Benito nga bigambo bya agaliwo byowulidde njogera era uniform kubanga era wano wabitwalira ogamba Bebe Kulu mwogereko booti Kenzo mwogereko booti Bobi Wine byowulidde njogera byange ebyono the weekend show buli lunaku olw'omukaaga saawa 10 ez'akawungezi mwera bulungi mukama abatukumire mwera akawuka nga kalungi